tubaniriza akabatulaba ku Iki Great Media tubasaba okutusubscribingirako tubasaba okusharinga tusoke tufune follow eddawo tudde mbuto tubaweereze tubaniriza ku tubuliride akabanga nga tukyano nyamagezi ga kudda kubaweereza ne Katonda wa buyinza tukomyewo ate ndi musanyufu tuzze n'ensonga ziwandiroza nti era nazo tuzeetaago zimanya mbanirizaako zedizikedwadi olwaleero banafa abali e Sudan, e Kenya, e Turkey, banafa abali e Saudi Arabia, yonna abali mu Europe, Asia, mwenna musizire okutula banafa abali e Uganda, mwebale kubanga mutulaba abali mu Kampala, tusinzira mu kibuga Mbende okubaweereza ne leero tuzze n'ensonga tukugamba the definite truth always mazima kwe tubeera buli ssaawa olwaleero n'omukulu gwendi naye ajasooka abawemu akapera ak'oluyimba mwenna lwe mugenda osobola okutegeera then wamala obbawo akapera tugenda kunyumyamuko naye kati gwe yali amwagala abadde amanyi oluyimba nga tomanya luyimba olinza okuba wa generation yene empya so tugenda tambula ffenna nsaba ali ku kamera ntambulize bulungi mpaka wali omukulu tutandikire wano olunaku olwaleero tusanyusa okulaba weewaawo muganda olwaleero tuli mu Bende Katonda wa buyinza tetunatandika kutambulira interview ze tukola tusinziira mu Bende era ne tulikodinga nga tuli mu Bende kituufu tetunakyusa njagala ompeera akapera abantu nga tunabana bagamba manya kali akayimba kali akasingira ddala ke twamanya ffenna nina kendya mazima leka ngejje nafuna emirembe aha ono mwana ajja kundoza nfe njagala kompola baby waliwo kana akalala ke twabeerange omanye we twabeeranga ensambya kati nga bulewule eno Kampala yagikola yawula yakola uptown downtown kati ffe nga tulukubira tuli mu nkere gye wayogerako mu banati Nathan wansi eyo kati nga tugamba omukulu yafa kinaffe olwo nga tutandise okujirira tuli mu ndongo mpola kayimba ako ne kakuba soko buze kuba tulaba nsanyuse nnyo abatulaba ku mukutu guno Edis Kedward mukwano gwange webale kunkyaza ku mukutu guno amanya n'eddoboozi nze Spark Ssebabi naye nga siri mubi wadde nga bampita Ssebabi wafunayo meya w'ababi ngenda ne ŋŋamba abantu nti abantu erinnya eryo balyogera bubi omuntu asinga obubi balina kumuyita Ssebabi gwe Ssebabi nze Ssebabi kati buli Ssebabi aba yeddira kkobe erinnya lyaffe lya kika ate ffe nze mbadde sikimanyi erinnya lyaffe mwakikozesanga kufuna femu abantu bategere nti ani Ssebabi oyo tujje tumulabeko ane taata wange ye Ssebabi endongo egamba ki endongo tuyiriba obuze tugivuga mpola obuze nga gyendi nga tukola nga tuyiriba mpola endongo sinyangu ennaku zino nkola ne Mzee Kalali Mzee Kalali agikyolaba kikaze benkola nabe ennaku zino group bagiyita Trust Production mutambula mpola bwe tutambula mpola bwe tutambuza emirimu walina katutandikire ku studio ya Obama before nga tunabana kutunula Obama studio yaddawo Obama studio nagiggala olw'ensonga emu nti yali ennemesa okujja okuyimbira abantu kubanga studio nayo it is a full time job oyabalako nga kyekimu kubikuba bano badadde Andre it is a full time job olina okutuula mu studio abayimbi balina okujja olina okubakolera ennyimba bwe bamala okuyimba olina okuzikola ziggwe oba ozimala nga n'abalala bazze it is an office olina okutuulamu n'oba nga okolera abantu kati nagwo mulimu ogujjudde calling ye entuufu yaliwa mu kuyimba mu music production nze ndi muyimbi kubanga lwaki ndi muyimbi nze nasoma busomesa obadde okimanyi bulijjo tumanya abadongo bedda baalinga tebaasoma nasoma busomesa grade 5 ndi musomesa wa second waliwo grade 3 oyo wa primary grade 4 grade 5 bova ku grade 3 odda ku 5 kakati nze ndi musomesa wa second kati osulawo oti ate nodda mu kuyimba anti teyali calling iri yali professional just gwali mulimu gwa mama wange yayagala nnyo nsome kati mama nga ayagala nsome obusomesa mama wange okunsomesa bwali busente bwa kikazi nga bw'okimanyi kati nagansaasirira obusente bwange soma nengenda nsoma ebintu bya maama nembimala kati lwaki gwe tewalowoozayo kumukonvinsi ng'akoze mu bibyo nalina okusoma ebintu bye mbimale
kati nembikolako okumala emyaka awo nga3 bwe byagaana nenzirayo ne mugamba maama ebintu byonna bisoma naye biganye kakati nze njagala genda kukola byange. Maama oyo yawulira atya ng'omaze omukuba? Yampa omukisa n'ambulesinga n'aŋŋamba genda okole byowulira nga byoyagala. Kati nentandika okuyiriba ebyange. Tuddeyo mu Obama. Bayimbi kibe wakwatako ebiseera ebyo? Kuba waliwo n'owoye mubende gwe mmanyi. Obama yaleeta nnyo abayimbi abato. Seremba Callbox omujjukiza. Seremba Callbox oluyimba nze nalukola baluyita Nayikondo. Nze nalukola ne lujja lukuba eno emubende lwakuba nnyo. Wamaanyi nakati ssebo. Nina oluyimba lwe nakola olulala baluyita Maziga Boa. Olaba luno oluyimba alimpa lwayimba Maziga Boa. Kati Maziga Boa original version ya musajja bamuyita Kamulegeya. Mumanyi we Sembabule. Kati olwo nze nalukola mu Obama ne lugenda lukuba Sembabule ne lukola hit. Ndujjukira. Kati nakola oluyimba olulala olwakagulire ne busuulwa andiwo lwa mukazi. Enyimba nakola nyingi nnyo zaata kati nze nakuba nanfuka. Wasekabira Moses. Ne Sekabira nze namuleeta. Obama yali ereetedde. Ebiseera bwe mwakoleranga studio kye zaali ez'amaanyi. Ebiseera ebyo waaliwo Can Records. Ene ya Misaki waggulu wali eri ng'ogenda ku DMS. Ku kalenda awo. Dream Studio yali ekyali y'amaanyi. Pademan yali azze. Nga ne baproducer abalala batandise okujja. Competition yali etya ebiseera ebyo. Kakati era y'emu ku nsonga eyanzija mu production. Dogo. Si Dogo. Naye ng'omuntu omukulu nabala. Kati omanye endongo. Business y'endongo. Omuntu bwakeera ku makya n'akola akaduuka ke. Kati nga wane mubende. Omuntu bwakola edduuka. Akola okuva Monday paka Sunday. Naye abantu bonna abali mu community mwatadde edduuka babeera ba customer. Kituufu. Kati nange ne bwe mba nva kyegeegwa nenyimirirako emubende nange nsobola ogenda ne mugulako akaduuka. Aba ecupa y'amazzi. Yes. Kakati business ya studio ye business yokka gy'oteekamu $5,000,000 naye nga bakasitoma abo tebawera 1,000. Abantu abalina okujja bakusasule obakolera ennyimba. Kati babeera batono abayimbi abarecordinga. Kati mmwe mu biseera ebyo. Kati obudde buno waliwo studio zetumanyi nga okukolera ewuwe kakadde kamu kitundu bukadde 2 nga sente nnyingi. Ebiseera ebyo mwalinga mu price ki? Mwalina price eyimiridde oba mulimu ne wakwatulanga ffe bano genda tunadda tulabe. Kati olaba nti studio ziri mu $2,000,000 kamu kitundu. Waliwo ne studio ekolera $10,000 kati. Ne 15. Ne 15. Yes. Waliwo nezemmanyi nga kwetaana kukolera. Kati kyalinga mu levels. Tubanirizaako abatulaba ku Facts Media, Great Media. YouTube channel yaffe badde yafunamu obuzibu nga bagihankinga ne tusobodde ogizaawo. Waliwo abagiripotinga. YouTube yaffe eri enkadde kumbadde mutufunira. Twafuna ab'omutima mubi ne bagiroopa ne bagihankinga ne bagijjayo kati eno mpya. Tubasaba okutusubscribingirako, tubasaba okusharinga tusoke tufune follow eddawo. Tudde mbuto tubaweereze. Tubanirizaako lwa tubuliridde akabanga nga tukyanoonya amagezi ga kudda kubaweereza ne Katonda wa buyinza tukomyewo. Ate ndi musanyufu tuzze n'ensonga ze wandirowooza nti era nazo tuzeetaaga ozimanya. Mbanirizaako Edward olwaleero. Banaffe abali e Sudan, e Kenya, e Turkey, banaffe abali e Saudi Arabia, yonna abali mu Europe, Asia, mwenna gye musizire okutulaba. Banaffe abali e Uganda, mwebale okubanga mutulaba. Abali mu Kampala, tusinzira mu kibuga Mbende okubaweereza. Ne leero tuzze n'ensonga. Tukugamba the definite truth always, mazima kwe tubeera buli ssaawa. Olwaleero n'omukulu gwendi naye ajasooka abawemu akapera ak'oluyimba mwenna lwe mugenda osobola okutegeera. Then wamala obbawo akapera tugenda kunyumyamuko naye kati gwe yali amwagala abadde amanyi oluyimba nga tomanya luyimba olinsa okuba wa generation yene empya, so tugenda tambula ffenna. Nsaba ali ku kamera ntambulize bulungi mpaka wali omukulu tutandikire wano olunaku olwaleero tusanyusa okulaba. Weewaawo muganda. Olwaleero tuli mubende Katonda wa buyinza. Tetunatandika kutambulira interview ze tukola tusinzira mubende era ne tulikodinga nga tuli mubende. Kituufu. Tetunakyusa. Njagala ompeera akapera abantu nga tunabana bagamba mannya. Kali akayimba kali akasingira ddala ke twamanya. Ffenna. Nina kendya mazima leka ngejje nafuna emirembe
aha ono mwana ajja kundoza nfe njagala kompola baby. Waliwo kana akalala ke twabeerange omanye we twabeeranga ensambya kati nga ulowula eno Kampala yagikola yawula yakola uptown downtown kati ffe nga tulukubira tuli mu nkere gye wayogerako mu banati Nathan wansi eyo kati nga tugamba omukulu yafa kinaffe olwo nga tutandise okujirira tuli mu ndongo mpola kayimba ako ne kakuba soko buze kuba tulaba. Nsanyuse nnyo abatulaba ku mukutu guno Edward mukwano gwange webale kunkyaza ku mukutu guno amanya n'eddoboozi nze Spark Ssebabi naye nga siri mubi wadde nga bampita Ssebabi wafunayo meya w'ababi ngenda ne ngamba abantu nti abantu erinnya eryo balyogera bubi omuntu asinga obubi balina kumuyita Ssebabi gwe Ssebabi nze Ssebabi kati buli Ssebabi aba yeddira kkobe erinnya lyaffe lya kika ate ffe nze bande sikimanyi erinnya lyaffe bali mwakikozesanga kufuna femu abantu bategere nti ani Ssebabi oyo tujje tumulabeko ane taata wange ye Ssebabi endongo egamba ki endongo tuyiriba obuze tugivuga mpola obuze nga gyendi nga tukola nga tuyiriba mpola endongo sinyangu ennaku zino nkola ne Mzee Kalali Mzee Kalali agikyolaba kikaze benkola nabe ennaku zino group bagiyita Trust Production mutambula mpola bwe tutambula mpola bwe tutambuza emirimu walina katutandikire ku studio ya Obama before nga tunabana kutunula Obama studio yaddawo Obama studio nagiggala olw'ensonga emu nti yali ennemesa okujja okuyimbira abantu kubanga studio nayo it is a full time job oyagala kunga kyekimu kubikuba bano badadde Andre it is a full time job olina okutuula mu studio abayimbi balina okujja olina okubakolera ennyimba bwe bamala okuyimba olina okuzikola ziggwe oba ozimala nga n'abalala bazze it is an office olina okutuulamu n'oba nga okolera abantu kati nagwo mulimu ogujjudde calling ye entuufu yaliwa mu kuyimba mu music production nze ndi muyimbi kubanga lwaki ndi muyimbi nze nasoma busomesa obadde okimanyi bulijjo tumanya abadongo bedda baalinga tebaasoma nasoma busomesa grade 5 ndi musomesa wa second waliwo grade 3 oyo wa primary grade 4 grade 5 bova ku grade 3 odda ku 5 kakati nze ndi musomesa wa second kati osulawo oti ate nodda mu kuyimba anti teyali calling iri yali professional just gwali mulimu gwa mama wange yayagala nnyo nsome kati mama nga ayagala nsoma obusomesa mama wange okunsomesa bwali busente bwa kikazi nga bw'okimanyi kati nagansaasirira obusente bwange soma nengenda nsoma ebintu bya maama nembimala kati lwaki gwe tewalowoozayo kumukonvinsinga akoze mu bibyo nalina okusoma ebintu byembimale kati nembikolako okumala emyaka awo nga3 bwe byagaana nengenda nenzirayo nemugamba maama ebintu byonna bisoma naye biganye kakati nze njagala genda kukola byange maama oyo yawulira atya ng'omaze omukuba yampa omukisa nambulesinga naŋŋamba genda okole byowulira nga byoyagala kati nentandika okuyiriba ebyange tuddeyo mu Obama bayimbi kibe wakwatako ebiseera ebyo kuba waliwo n'owoye mubende gwe mmanyi Obama yaleeta nnyo abayimbi abato Seremba Kolbox omujjukiza Seremba Kolbox oluyima nze nalukola baluyita nayikondo nze nalukola ne lujja lukuba eno emubende lwakuba nnyo wamaanyi nakati sebo nina oluyimba lwe nakola olulala baluyita Maziga Boa olaba luno oluyimba alimpa lwayimba Maziga Boa kati Maziga Boa original version ya musajja bamuyita Kamulegeya mumanyi ow'Essembabule kati olwo nze nalukola mu Obama ne lugenda lukuba Essembabule ne lukola hit ndujjukira kati nakola oluyimba olulala olwakagulire ne busuulwa ndiwo lwa mukazi enyimba nakola nyingi nnyo ezaata kati nze nakuba nanfuka Sekabira Moses ne Sekabira nze namuleeta Obama yali ereetedde ebiseera bwe mwakoleranga studio kye zaali ez'amaanyi ebiseera ebyo waaliwo Can Records ya Misaki waggulu wali eri ng'ogenda ku DMS ku kalenda awo Dream Studio yali ekyali y'amaanyi Pademan yali azze nga ne baproducer abalala batandise okujja competition yali etya ebiseera ebyo kakati era y'emu ku nsonga eyanzija mu production dogo si dogo naye ng'omuntu omukulu nabala kati omanye endongo
business y'endongo. Omuntu bwakeera ku makya n'akola akaduuka ke kati nga wane Mubende omuntu bwakola edduuka akola okuva Monday paka Sunday naye abantu bonna abali mu community mwatadde edduuka babeera ba customer kituufu kati nange ne bwemba nva kyegeegwa nenyimirirako Mubende nange nsobola ogenda ne mugulako akaduuka aba ecupa y'amazzi kakati business ya studio ye business yokka gy'oteekamu $5,000,000 naye nga bakasitoma abo tebawera 100 abantu abalina okujja bakusasule obakolera ennyimba kati babeera batono abayimbi abarecordinga kati mmwe mu biseera ebyo kati obudde buno waliwo studio zetumanyi nga okukolera ewuwe kakadde kamu kitundu bukadde bubiri nga sente nnyingi ebiseera ebyo mwalinga mu price ki mwalina price eyimiridde oba mulimu ne wakwatulwanga ffe bano genda tonadda tulabe kati olaba nti studio ziri mu $2,000,000 kamu kitundu waliwo ne studio ekolera $10,000 kati ne 15 yes waliwo nezemmanyi nga kwetaana kukolera kati kyalinga mu levels oba ekisegera kyenkunyunya naye abayimbi ba Uganda tulina amaalo kino njagala kikunyonyola abayimbi ba Uganda tulina amaalo kugamba ejjanga wave ne bagamba kati producer gundi yakuba ezikwata abayimbi bonna ne bayiika eyo n'otuukayo nga program ya myezi 8 mbooking kati producer omulala bw'akolayo lima ne lukola hit nga badduka ono bamusengukako nga bagenda kuwoli omulala era ba producer bangi bazze ate ne bavaawo nemwe ng'abaludde mu industry kubanga kyemmanyi Spark industry eno gimazeemu ebbanga emyaka mingi ekyo tekireetera nakyo omutindo gwa music okunafuwa olwaki producer mbwa producingira abayimbi kwega mbwafulumye ba superstar mukaago omulundi gumugola bakisoboka ekisoboka kisoboka kubanga abayimbi bona omanyi music is like eringa mindset nti omuyimbi ye bwakkiriza n'agamba producer ono bwankolera nolimba lujja kukola hit bwalujjayo ye kennyini agenda n'aluteekamu ssente nnyingi nnyo nerukola naye mu ekyo kyamwakirina luli ekyokuteeka ssente mu music oyo ate twakirina ffe twakolanga bukozi mulimu mulungi era nze nakati nkola bukozi mulimu mulungi because oluyimba olulungi lulinga bwolaba akatadooba akatadooba tosobola kukasa wansi wa kitanda kya ssubi tekisoboka era kiba kijja kukwata omuliro ne bw'okakweka era kati oluyimba olulungi luba lulungi my friend kyogamba nti kati ebiseera ebyo mwe mwakoleranga music production mwakolanga oluyimba nga temutunuulidde nti ono wa ssente nyingi anaateekamu promotion nti mwasookanga kulowooza ku production quality kati nze mu Obama nalina police omuntu bwe nzikiriza omukolera ne bw'aba tampadde ssente kasitama nga nzikiriza omukolera mukolera kye bayita production nkukolera ebidongo bw'ojja n'oyimba nga ne by'oyimba biwuguka ate kati ebidongo ne mbiyimiriza ne nsooka mmala okuyigiriza bw'olina okuyimba ne tukikkaanyaako because njagala at the end of the day oluyimba bwe lunaafuluma bajja kubuuza walukoleddewa ate nga bwe lufuluma nga lulungi nange kimpesa ekitiibwa brand kuba kati essaawa zino Obama yaliwo 2010 naye essaawa zino okyayogera kwani okyayogera kwani Seremba Call Box ayinza n'okuba tannafuna luyimba lulala era alwanye tannazifuna oba okitegeera alwanye nayikondo akyakuba nnyo by the way kati nayikondo era naye bw'atuula awo ajjukira n'agamba naye omusajja yankolera oluyimba luno nasanga omusajja omulala bamuyita Ofonokaye w'amaanyi nnyo ebuluuli naye nga oluyimba lwe namukolera era lwe lwamufuula omuganzi era ne kati lwakyaliko tuddeyo wali wakubira mwaka kimu wakubira oluyimba lwa nina kendya mazima leka ngejje nakendya yafulumanga ennaku z'omwezi 17 mwezi gwali gwakutaano mu 2025 sisobola kwerabira bwe tubuuzaamu eyo yali hit ezijjukira yakuba wagikolerako ku concert saagikolera kiki Ninakendya yafuuka w'amaanyi nnyo naye abantu tebaamanya lwaki yafuuka w'amaanyi Ninakendya okumupromotinga bamupromotingisa ssente nnyingi ani yali waliwo omukyala abaali bamuyita Ssanyu Nsubuga yali mu America kati yalina ekirooto ng'ayagala kutandika production studio nga bw'olaba Kasiwukira Lusiini abo abaaliwo abatunda teepu yalina ekirooto ng'ayagala atandike ye naye ng'ayagala kutandika n'abayimbi bapya kati mu bayimbi abapya
be yanoonya nange ne banfuna nali mupya by that time ne nnyimba kati ye n'apromotinga nnyo oluyimba luno abantu basobole okugula teepu ye gye yali ataddemu ssente. Teyakuwa ssente gwe nga bogabo batunda alubamu? Teri muyimbi mupya nga bamugambye nti genda mu studio tukurecordinge. Mu biseera byaffe recording kyali kiroto kya ntiisa my friend. Wali recordingirawo? Dream Studio. Wa Eddie yawe? Ewa Eddie yawe. Era Pade yalukola. Producer Pade mo? Yali akyali wa Eddie yawe. Ate kibuuzo kye mbadde ngenda okubuuza nti wakuba yiti omuntu bwakubuuza kikyo oyinza okugamba omuntu nti eyo yiti gye nakola yeyangulira ettaka ebweyogerere yeyangulira yawo ku mpale waliwo oli akugamba nti nakuba yiti awo nengulayo ku mpale mu America netumya ebikumba iki. Kati omanye obuzibu bwe bwava oluyimba bwe lumala okukola engeri gye yali nti ataddemu ssente edduuka lye teepu balina ogigula na biki n'ateekamu akakodi akagamba nti omuntu yenna ayagala okutwala omuyimbi ono ku show alina kujja n'amusasula wano ku ofiisi. Ng'olwafuuse manager wo? Kakati ekyo n'akiteekawo. Kati abantu abaali badde bampanga shows ne balaba nga kibakaluubiridde abaamu ne bagenda ku ofiisi bado bagendanga ku ofiisi nga bagamba njagala kakadde. Kati ng'akakadde muyimbi yali alina oluyimba lumu mu kiseera ekyo. Ate ebiseera ebyo nga bakutwalanga nnyo ku show ng'olinawo ennyimba. Kati awo bwe kyatwala omwezi abategesi b'ebivulu ne banvaako ne bagamba oyo tasoboka. Wabbeeyi olina genda wa manager amuseera okukamala ate abategesi b'ebivulu bakuvaako. Anti era be bakuwa ssente. Muvunza tewafuna ssente munina kenda. Saalufunamu ssente. Naye sirwevuma. Kuba lwakuleeta. Lwe lwanfuula Spark Ssebabi. Era n'olwaleero bwe mba nninnya ku stage ntandika nina kendya endulu neekola ki? Kati saafuna ssente z'osuubira naye ate ze ndusolowozezzaamu emyaka 18 sisobola kulwevuma. Tutambule video ani yagikola? Video yakolebwa omusajja baali bamuyita Robinson baali bagita Image Vision sibe bana bakolanga ku WBS nedda bakolanga video nyingi waliwo bakwatiranga nyonzo okusinga video ze nalabanga ennungi zalinga za Abdumulasi ate era kati ze company ezaaliwo ebiseera ebyo ate era ne WBS ye TV yaliwo nga yeyino bakubira nga video zonna gye ziyita. Tewaliwo biseera birala awo TV ndala. UBC mwali temugiyagala? UBC bantu baayo tebagiwa nnyo budde mpozi waliwo Record TV yali ereesa amaanyi. Ne WBS yali esinga. Yali esinga. Tuddeyoko mu production wa music. Obudde buno omuntu n'akuwa omukisa n'agamba jangu nkwatire ku production ye. Solo nkyabakolera nakati. Okyakola nakati. Anti nze nina abantu abastickinga mu bwongo bwabwe nti nze Spark yalina okunkubira ebintu byange. Kati studios weziri nnyingi. Bwansanga nawane mubende weziri. Kati omuntu bwankubira ne nga ndi mutuwa nambuza okomawo ddi ngenda kudda after 3 weeks ng'alinda. Bwe nkomawo Kampala nga nnakomyewo nga mugamba genda osasule studio gende waagundi osasule studio bwagisasula nga ngenda mbitulamu nga mukolera oluyimba lwe nga ndumuwa ng'agenda because ekyo mwekiri mu bantu. Tusooka tuddeyoko wali emabega olwo kati omukazi bwe mutaŋŋana otandika okwetambuza. Kati bwe tutaŋŋana twagenda okutaŋŋana ng'alaba kye yali abala kigaanye. Kitegeeza ateekamu ssente zimusala? Yateekamu ssente bizinensi n'etakola dduuka n'eritakola baamukuba enkokola awo abaali mu bizinensi mu biseera ebyo. Edduuka n'eritakola n'abiggalawo. Kati bw'abiggalawo jjukira ate abategesi b'ebivulu banvaako. Kati olina kubeenoonyeza. Moment ki gy'ojjukira awo mu kwagala okuhitinga ne ba promoters bakutegeke bakuwadde omukisa ogenda osinkane audience. Moment ki gy'ojjukira awo? Kati mu butonde bwange ng'omuntu nina ekintu mu butonde bwange kyesikola. Nze ng'omuntu nkaluubirizibwa nnyo okugenda ku show gye batampise. Nti mpaamu microphone. Mpaamu nnyimbeemu awo. Era kati singa oba olina gwewerekeddeko. Nga mperekedde ani? Katugeze ogenze na muyimbi mulala ye agenze oyimba naye newesanga ng'oli naye naga agenda bakubemu.
tokyagala era saakikola sikikola ate kirina kyekinfudde nkiraba kati bwe ntambula mu bantu saawa zino nga ndi ku kipande ng'ogenze kukola era ntuuka mu kitundu nga tuliko bangi naye omuntu asongako n'agamba naye omusajja ono akyaliyo omusajja ono yabulirawa njagala ndabe ku musajja ono because mbandudde okulabika ku maaso gaabwe so bw'obeera ng'ogendagenda buli wamu wajjira ku kipande n'abudumulaasi n'omala n'ojjira ku kipande ne walukagga wajja n'ojjira ku kipande ne palasi wamala n'ojjira kugamba ggwe nga wafuuka nvandiirwa ku music production n'okuyimba kiki wasooka nasooka kuyimba nze nno nkola bingi because naliko mu kibiina ne ntambula nakyo emyaka 3 nga siyimba ngamba kubira keyboard ningoina nina kendya nga sinnaba kuyimba nina kendya kakati ku bibiri wasooka kuyimba enkokola awo ng'otandise enkokola zibaawo naye ate toziraba tosobola ziraba enkokola z'endongo tosobola ziraba ffe eno nga gye tuli tuziraba nomba nti oyo alunkuba naye n'omugigino wali mubende tawuni ntono kati radio ffe ze twaconcentratingangako 25-26 yali CBS radio Simba ndowooza ne Super zaali zifuga mu biseera kubasanyu yali ekuba luzungu nnyo naye nga osobola okutwala oluyimba ku CBS ddala nga lulungi oba okitegeera